Yes, nkwaniriza kade kano wasibye otya oli otya gwe na following fa TV gire nkwebasa negamba ati wakola kyamaanyi okubanga ogyekomerako Kitalo batiddwa mu ntiisa maka gaabwe bano ngenda kwamba kutuusaako SB4 media alumbiddwa bubi nnyo Doni Chris atabuse yafeze bannayuganda yali abasuubiza okubanga abatwala manga go mu Europe ono watuwa as and travel engedde okubanga alawula SB4 media era agambye nti ajja kukakanya obulamu bwe ajja bukola ki ajja busaanyawo mbina maaso simanyi Doni Chris kyekimuwaga okuba nti yafeza abantu nyatya abogerako abatiisatiisa okubakola ki okubasaanyawo n'okubalyawo Sami owa Mighty Family ye musajja watu naye ali yapookya obulamu bugwawo ku saidi ya Sami ekyamutuukako nange ekyamazima kyo nange kintavula muvubuka yalina omusimbi omuyitirivu essente zaalagawa Sami lwaki ali mu current situation bweti situation enkalubo bweti bagita Fali TV gimuli mutya abagifollowinga abafumbo abadamaze emyaka egiwerako mu ggwanga erya Switzerland byakomyewo mu Uganda naye ate munango olwabadde okudda nga tebanawezaawo na wiiki batiddwa mu bukambwe poliisi obudde confirming negamba nti bafunye footage wa CCTV cameras ezawaka omutemu ng'ayingira mbunakola ki n'asalako omusajja obugere yamusanze mu ddiro ng'ali mu kwewaamu ng'ali mu kunywa kukakunywa oba ng'ali mu kunywa ku kenge muki mu ddiro bawola omutemu ono yalemyeko omusajja ono obugere sebo nigwe enisitivimu erimu abantu olaba muntu okutambula naye nga mutemu muzibu abantu balina emitima kibana bagamba muntu bagamba nti nva mu maaso muve mu maaso kubanga temumanya bintu bibakola eyo gye mutali ono omutemu yawalumye ssebo ssaawa 3 ez'ekiro era ng'omukyala agenza owulira ng'omwami akuba endulu wansi no mu ddiiro gye yabadde mukazi watu nayagala okukola kyenayagala okubanga akuba essimu kubanga yabadde mu kisenge eri waggulu nayagala okuba essimu n'akubira ab'eŋŋanda nga pe n'akuba endulu nga baneyiba pe nga tewali awulira erisagi ne liyambuka waggulu mu kisenge ne likola ki naye ne limutunga akaso ne limugamba jangu tugende okole ki kugamba onyambeko okufuna koodi ezikola ki ezigulawo geeti kubanga geeti yabwe yadde ya koodi bintu bya kigagga kubanga omutemu ono okuyingira mu kikomera yalinnye muti gw'amasannyalaze kamera zabadde zimulaba kuba kamera wonna zabaddewo ezawaka eza CCTV cameras sebo ne kiyingira munda amagenda kyakozesezza geeti kyabalese bonna kibase nga kibatunza obuso mu kifuba ku mutima abantu balina emitima abantu bayita emitima yo ngavudde ngazi kusadize ne wa Sami alaajana ekyatuka ku Sami banaye ng'oba kiki oba ani aloga Sami omwana Sami embeera gy'alimu si nnungi Sami ayongedde okubanga alaajanira abazira kisa okumusondera kasente Sami embeera gy'alimu ekyamazima nange neewuunyisa kyobola abasinga bakyaganya okukkiriza nti Sami yali mu situation bweti kuba Sami ensimbi yalina ensimbi mpitirivu ng'omulabe Namibia Sami yalinnyanga ennyonyi Sami yatabalanga amawanga kwegamba ndooza Afirika yonna kumbi era gituuse mu afu yaayo amawanga ogugatabaala kulinnya nnyonyi kukyusa nnyonyi abasinga beebuuza Sami buzibu ki lwaki ensimbi eziwa zoonoonanga baganya okubanga bamuyamba ono alaajanidde bannakibiina kya National Unity Platform NUP okumutaasa juka NUP yagambye mukulu ssebo ffe tetukwesigangako olabika olina mbega kubanga okyukakyuka emabegakawo Sami yavaayo n'agamba nti omuntu yenna bw'abazze ng'azze kumuwa buyambi oba bebekuulo oba NRM yagamba takirinaako buzibu kaddama NUP ne bagamba mukulu ssebo tukulaba gy'ogenda oyagala ffe tukuwa obuyambi kyokka togamba nti nowa NRM bw'ajja nga aleese obuyambi era nabwo obukkiriza mukulu tereera oluvannyuma Sami yavudde ne yeetonda n'agamba nti bamusonyiwe aba NUP olw'okuba nga yakola ki yakozesa ebigambo ebyo naye ng'embeera Sami gy'alimu ekyamazima yo tewomesa nnakabulolo embeera nkalubo nnyo kusadi ya Sami eyo ngavudde nganzi kusadire ne wa SB4 media ne Doni Chris omusimbi agamba nti akyagulina era munange kafaananyi kaatadde ku Facebook page n'agamba mbu kati mbuki
ensimbi yazina kubanga betegereza obulungi balaga nti Doni Kulisi Abannayuganda yabajjako almost ebukadde 5 bwe yabafera. Bannayuganda almost 100, bukadde 7, bukadde 10, bukadde 5, kubanga yagamba mbu akola ki abatwala ebweru ku tours and travel ku kibanja mpola. Naye neewuunyiza neŋŋamba nti nnyonyi ki ye muntu ki atwala abantu ebweru ku kibanja mpola, nnyonyi ki eyinza okutwala nsigala ng'ekubanja. Bafeze Bannayuganda. SB4 media emu ku abavudde nga bakola ki aboogera ku nsonga eno, wabula Doni Kulisi amulabudde. So Doni Kulisi okumanya ng'ajooga agambye nti SB4 media bw'otanvaako nja kukutta kuba nja kukusiyaga. Zino musajja mwewuunyiza. Ebigambo asinzidde mu kamera n'akola nti n'abyogera gw'olaba oyo omusajja oyo. Omusajja oyo gw'olaba. N'abyogera n'agamba SB4 media mbu amwesonyiwe oba si ekyo ajja kukola ki ajja kumusiyaga. Poliisi atasedde kubanga enoonya Doni Kulisi. Doni Kulisi bagamba olunaku olw'eggulo mbu yabadde ku Sanyuka live. Kati awo simanyi oba asinzidde bweru wa ggwanga. Ndowooza asinzidde bweru wa ggwanga kubanga nze saabirabye. Ebyo ebibuuzibuuzi ebitalina makulu yafeeza abantu nisebo alina tayimu egenda ku TV mbu akole interview. Kirabanga obufere bungi ate mu Uganda obufere bungi abantu bangi bafere kampuni nyingi zifeeza abantu ne zidduka bweso nzigenda bweso nga ziyinaayina. Kyobula kati saa zino buli muntu agamba nti wayi olaba oli yafeera tebalina kye baamukola naye kankozese ka chance kano nkole ki nange nfereyokko. Capital Chicken yafeera abantu, Simanga Bielo ki yafeera abantu, kampuni kyawe endala. Bikampuni bingi nno. Kakati ogenda kumpulira bagenda okufeera mu bintu bya forex trading, smart forex biki. Ojja kumpulira bagenda okufereramu. Ojja kumpulirira. Ono mulazima yange yali aleese embuzi. Simanga ngo mwasize n'akulundira. Ono yafeera abantu. Waliwo simanyanga ate yali aleese simanyanga mbu yalunda empunu. Empunu ndowooza muzitegereza embogerako ente z'amagulu amampi. Ezo zimutambuza ddembe. Bw'azirunda omwesene n'akulundira. Ono yafeera abantu n'agenda. Ate bafeera abantu bafeera Bannayuganda ensimbi empitirivu. Bannayuganda basaasaanya ssente. Basaasaanya ssente ate Bannayuganda banenze mbeewuunya. Bangulira okuwaayo ssente mu kampuni ez'obufere ate kampuni ezo ziri mu mateeka eziregiti manya ng'ezitalina buzibu ne zikola ki ne batateekayo nsimbi. Naye ebintu tubitategeezeka ebyo bintu ebirimu okuferaafera okwo banga oteekayo ssente kitukana nga kivaamu nga babafeeze kakati goŋŋamba otya nti omuntu agenda kutwala ebweru ku kibanja mpola. Kale simugenda kukola tours mugenda just kulambula. Tomuwadde musingo alina kyakusabye okumuwa. Lwaki oba omwesiga? Lwaki oba omwesiga? Maali no inakwata milioni 7. Paka kakati ekyebuuzibwa Doni Kulisi kampuni bwe yali ejja ligamba tekola ku bya tours and travel. Sigamba ati yali enoonyeza abantu emirimu wabula Doni Kulisi emaana n'abikyusa. Oluvannyuma lw'abantu abasinga bagendanga nga bamugamba nti baagala kubafunira mirimu. N'abikyusa nga ndowooza ekyokubafunira emirimu kiyinza omuleetera okubagyamu ensimbi empitirivu. Abasinga nga tebeetaaga bya tours and travel nga tebabyetaaga n'alyoka afeera abo. Alabudde SB4 media nti ajja kumutta oba okumusiyaga. Mweraba.